ng'alambula ettendekero lino erya Ndejje University Ssenkulu waayo omujja era ng'akulira ekitongole ekiteekateekera eggwanga ekya National Planning Authority, Dr. Kisamba Mugerwa agamba nti ettendekero lirina okukozesa ebyobugagga byalyo lisobole okuganyulwamu. Ndejje University Luweero etudde ku bugazi bwa yiika z'ettaka ezisoba mu 7 nga wasinga obunene tewali kikolebwako. Nkizudde nti Ndejje University si njavu mpozi ng'emitwe gyaffe ginaaba ki emyavu. Ndejje University kibannambuza emmengo kimpadde amaanyi muli nempulira nti ndi munene. University gyendabirira bwe ndabye ettaka lye tulina, bwe ndabye ebizimbe bye tulina, ne biraga nti Ndejje University nkulu. Kati ne ntandika okutunuulira enkozesa ate y'ettaka eryo mu myaka okukola ekintu ekinaatubeezaawo emyaka 35. Omwaka oguwedde, Pulezidenti w'eggwanga asiima ettendekero lino okugula ettaka, kyokka Kisamba Mugerwa asikidde Dr. Stephen Talitwala agamba nti kiruma okuba nga libadde terikozesebwa okumala ekiseera ekiwanvu. Okumaintaininga bye tulina, naye ate future tugiteekemu ka consultancy okufuna data biki bye tulowooza, biki bye twagala, consultant atuyambe okutulaga kiki kye twandikoze emyaka ng'egiwera emeka mu myaka 3 wagajja master plan. Nti Ndejje alina enkizo mu by'emizannyo bw'ogeraganya n'amatendekero amalala mu ggwanga, agamba nti ne mu byenjigiriza bwe kisaanye okubeera. Ng'ogyeko ebya sports bye mbadde njogerako, engineering is another faculty which is coming up in Ndejje University. Mu vision 2040 kye tulinamu ekyennama kwe ku improvinga ku quality yaki y'abantu. Ono ayongerako nti ettendekero lino lirina okusesera ku kunoonyeza ku bintu eby'enjawulo okusobola okufulumya abayizi abasobola okufuna emirimu mu bwangu.